Mbaniriza nate mikwano gyange muje baleko egyo gyonna gye mukakalabya mwe abakyagikakalabya ate mmwe abagimaliriza muje baleko mikwano gyange okubeera nga ate musobodde okubeera nga mugimaliriza. Amanyenzo Mumbejja Aisha Nassolo wano ofunirawo updates amawulire gonna tagagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda nago amawanga gatwetoolodde okusingira ddala ku ba celebrities baffe. Yadde ng'ennaku ezimu ate tuba twogera ku nsonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu bulamu bw'ensi eno naddala ku nsonga zaffe ba hustlers. Kale n'olwekyo gwe yakaneyungako essaawa eno yennyini bambi kyengenda okusaba kimu subscribinga like nga teekako akadde tojja kulabika nga ate wejjusa. Kaakati nno munnanga amawulire ate ge tugenze mu maaso n'okubeera nga tufuna enkya ya leero tegasanyusa yadde n'akamu n'akeddagala ngenda kubeera ate nkulekerawo vidiyo eyo wabula nga sinagenda mu maaso olw'ensonga nti vidiyo eyo eddoboozi liri wansiko ate engeri omukyalo ono gy'abadde ayogeramu bambi ng'akaaba amaziga gamuyitamu ebigambo ebimu tebyatuuka. So amawulire amabi ago gabadde ku mukyalo ono Betty Nambooze Bakireke omubaka w'Emukono municipality ffenna oyo kyemanyi nti tumanyi obulungi bambi akedde ku makya wali ate ku Facebook page ye nga amawulire gatuwa tegasanyusa nga gakaabya nga gennyamiza era bwe gatyo nga geeraliikiriza. Omukyalo ono babadde baagala kumutta ab'ebijambiya bw'atyo abeekangidde ate mu kisenge kye wabula nga ye agamba nti ab'ebijambiya bino bateekwa okuba nga bayise wa neighbor kwegamba bayise wali ate ku neighborhood ne babeera nga babuuka ekikomera kye bwe batyo ne bagwa munda ye abeekangidde mu kisenge. Baawe abadde mu ddiiro ng'ali mu kusaba nga tamanyi bigenda mu maaso. Omukyalo ono bamusanze ali mu kisenge era bwe batyo ne bamugamba asabe essaala ze ezikola ki ezisembayo ng'akankana mu kutya okw'ekitalo asonze amaanyi bw'atyo n'akola ki n'ayita bbaawe abadde mu ddiiro era bwe batyo bano ab'ebijambiya kwe kuteekako kakokola tondeka nnyuma ng'asobodde okubeera ng'ataalekana kitegeeza tabakola ekyo oba n'atya nnyo n'abeera ng'ate tayogera na kwogera babadde omukyalo ono bamumaliriza wabula si bwe guno omulundi ogusoose ng'omukyalo ono asimattuka okufa. Ab'ebijambiya wano recently I think it was last month era still baamulumba ekyamuyamba nti mu mmotoka temwalimu muntu emmotoka yo baagikuba ennyondo era amawulire ago nagabatuusako wano eno ng'emmotoka ye bambi endabirwamu zaayatise baagikuba ennyondo kitegeeza mubakubaamu muntu baali bamumaze. Tetwakoma okwo 2016 era still it was the same case omukyalo ono baamuwa obutwa tujjukirawo ebintu baamuwa obutwa ffenna ne tubeera ku bunkeke ne lowooza wannaye omukyalo ono ddala anaasimatuka wabula bambi Katonda amubeereddengawo mu mbeera zonna era bwe baamutwala n'afuna obujjanjabi obulungi omukyalo ono yadda ate n'asobola okukola ki n'asobola okubeera ng'ateerera era emirimu gye n'addamu ate n'agitambuza bulungi. Wabula nga nno kiki ekiviirako ensonga zino zonna nze naawe tukkiriziganya mukwano gwange nti nsonga za byabufuzi wabula ng'ate kino si kirungi n'akamu olw'ensonga nti mawanga amalala ebintu tebibeerawo ebiti yadde abantu bali mu bibiina eby'enjawulo n'endowooza balina za njawulo naye ate omuntu waaba alina endowooza ya njawulo nnyo ku yiyo solution teba yakumutta. Buli muntu yenna alina mu byobufuzi alina okwolesebwa okukwe ng'oba okkiririza mu bino nga ye tabikkiririzaamu ate solution teba yakumutta wabula eba yakukanya kiriwo ekisinga okolera eggwanga lyaffe kye tuba tukola ki kye tuba tutambulira wabula so si kumiza munno musu olw'ensonga nga zino mu butuufu ezitakola ki ezitaliimu. So bannange bannayuganda buli omu gy'oli weesabire eggwanga lyo sabire abantu bo oba oli hasola nga wava mu ggwanga lyattu Uganda olinaeyo gye walaga okkuba ekyeyo sabira abantu bo bewaleka e Uganda kuba byebigenda mu maaso mu Uganda si byangu bitwaliramu n'abantu ba bulijjo. Ab'ebijambiya bino baali e Masaka batugumbula abantu abawerako abantu abatalina na musanga abakadde ne babattira obwereere. So munnange tetudda mu kuwoza nti ate abo bannabyabufuzi biki be bamanyi ebyabwe manya nti n'omuntu wa bulijjo bano abantu bo bamutwaliramu tebasaaga. Kale ekisinga kubeera nga twesabira kubeera nga tusabira eggwanga lyaffe kubanga ate byebigenda mu maaso munnange nga wenkugambye si birungi n'akamu n'akeddagala. So mikwano gyange bye byate bigenda mu maaso byensobola okubeera nga ate njogerako essaawa eno wabula ngenda kubeera ate mbalekerawo ka vidiyo ng'omukyalo ono bambi abanyumiza embeera nga ate we yabadde engeri ebintu gye byabadde bitambulamu ate n'oluvannyuma toseetuka kubanga ate nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo nnyini ddala ate agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Goodbye for now nkomawo. Abooluganda babadde bansise lwaleero babadde bansise nasimuse ekiro
ndaba nga amataala kisenge kyange gonna gabadde gazikidde nasimanyi nasose kuwooza nti oba balubu kikubye naye nga ate rest of the house bayaka. Kale olwaleero nali ntegeeza okukkera mu palamenti mbereko omusajja mu kabineeti naye ekedde nnyo omwami wange alina lutiini azukka n'agenda mu ddiiro gy'asabira morning prayers everyday. So afulumye mu kisenge n'agenda naye waliwo n'abaana abakedde abalala bategeka olw'okuba nabadde mbagambye njakeera kibatategedde nti abantu ba Ntemu yabadde yayingidde mu kikomera kyaffe ng'ayita ewa neighbor kubanga neighbor wange yalina olujja lutono ekisenge wakati we ne wange sakizimba asobole okuba nga asobola okukozesaako compound yange naye Omutemu gye yayise badde ntudde mu kisenge akukolere omusajja ng'atuuse mu kisenge kyange ayimiridde wakati mu kisenge embuuze nyingira mu kinaabiro najja nakwata ku luggi n'agamba mundabirwamu vaayo mangu kubanga mukujasa sinaawo wadde buzibu sitegedde lwaki ayobeyirire madala nefuluma kati naŋŋamba nti saba essala ze zisembayo ndakutta Bisala zisembayo ngenda kutta nfuna maanyi naye nga mmanyi kyengezaako tekisoboka kubanga sikyangu okulira eddoboozi eriva mu kisenge kyange nga oli mu kitundu kirala ekyennyumba yange empita nnyo omwami wange simanyi omusajja ng'akyusa atudde ku nejjambiya ng'akyusa atunuulidde ekisenge saba essaala ze zisembayo